Abamu ku bakulembeze b'ebibuga ne zi disitulikiti beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'obubaka obw'amazuukira ag'omwaka guno bwe yawadde mwe yavumiriridde enteekateeka ey'okugobaganya abasuubuzi okuva ku makubo nga tebasoose kusomesebwa na kubateekerateekera. Mu bubaka bwe yatumye minisita ow'ebyamawulire n'okukunga abantu b'ekitiibwa Israel Kazibwe Kitoko okusomera Obuganda, empologoma Serwatika Lwattaka Nantatungibwa yalagidde abavunaanyizibwa ku bikwekweto eby'okutereeza eby'obusuubuzi mu bibuga ebya Uganda eno eby'enjawulo basooke basomese n'okuteekateeka abasuubuzi nga tebannaba kubagobaganya okuva we bakolera. Tuwagira ebibuga ebiteekeddwa obulungi era bannansi beeyagaliramu, naye empuliziganya wakati wa bannansi n'abakola ku mateeka esaana okuba ennambulukufu ate ekolebwenga mu budde. Okumalawo embeera eno, entegeka y'ebibuga esaana emanyisibwe abantu nga bukyali n'obutalinda bantu kumala kuzimba ate ebizimbe byabwe ne bimenyebwa olw'obutagoberera mateeka. N'olwekyo obuweereza abantu baffe bwe balimu busaana bukozesebwe bulungi ate nga mu bwenkanya tusobozese abantu baffe okweyagalira mu nsi yaabwe. Tubaagaliza okuyita mu nnaku z'amazuukira n'emirembe. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Meeya w'ekibuga Masaka City Florence Namayanja Mukasa asanyukidde nnyo obubaka bw'empalabwa n'agamba nti bujjidde mu kiseera nga naye ali mu kuwakanya ebikwekweto ebikolebwa okugoba abasuubuzi abakolera mu bifo ebikyamu mu kibuga Masaka nga tebasoose kubateekerateekera era obubaka bwa Sekesa bumuzizzaamu amaanyi. Nze nabeerako mu Kampala ku Kaleerwe nga Kaleerwe muzibu nnyo era nali omu ku baatereza Kaleerwe nga tetuyombaganye. N'ekyo mu bibuga twetaaga obukkakkamu nga twogera n'abantu. Omuntu osobola omugamba nti weeseetule odde webakuteekeddwa ogenda naye nga tomugobaganyiza ne tusigaza space abantu mwe bayita ate nga n'abalala bakola. Sikkiriziganya na kyagoba abantu mu bibuga, nzikiriziganya n'ekyokwogera n'abantu era nga mwenda mpisa olukiiko lwa bannamasaka tutegeeragane tukkaanye ku ngeri gye tugenda okweterezaamu. Ate ye nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Kayunga Andereya Muwonge agambye nti obubaka bwa Ssaabalongo bwabadde bulungi ddala kubanga nabo ng'abakulembeze baakiraba dda nti ebikwekweto bino eby'okugobaganya abasuubuzi abakolera mu bifo ebikyamu bikolebwa ate abantu tebasoose kusomesebwa. Tuufu naffe ng'abakulembeze twakiraba ti trade order nungi naye abantu tebabadde aweya. Abantu abasinga bafunye warning ya wiiki emu of which flows nti ekintu kino kitono nga bwe twagala trade order ekomewo abantu bakolere emirimu mu bifo ebiri gazetted obulungi. Nze ndowooza wandibaddewo okubateekateeka wandibaddewo n'okubasukubanga buli wojja n'ogwa ku muntu ebiseera ebisinga ogenda kumumaliriza ng'ekyokulya takyakiina nga ne school fees taamu ey'okubiri yineetuuka nga n'okuzza abaana ku ssomero tekisoboka. So nanze omukulembeze wa district nja kusaba gavumenti nti nga bwe tuteeka mu nkola trade order tusomese abantu baffe, abantu babuulire nti olina okukolera wano obutale gavumenti ebuzimbye nti mudde mu butale kubanga ffe twabaleka ne bava mu butale. Ate ye nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nnyombi Mukibika Amadi agambye nti alina essuubi nti oluvannyuma lwa Beene okulya mu ttama n'awuluguma ku bikwekweto bino wanaabaawo enkyukakyuka mu ngeri gye bikolebwamu bireme kukolebwa mu kupapanga bwe kiri kaakano. Nga kati ate ffe abali mu Greater Masaka yadde tuli bannakalungu abava ku Masaka n'ekibuga kyaffe kye tulina olwo kye twenyumirizaamu ekya Masaka City tekyali tekizze naye Ssaabasajja bwe yavaayo lye lyali eddoboozi ly'enkomeredde mu kifuna. N'olwekyo twagala okusaba abakulembeze bannaffe buli wamu okubeera nga bwe tuba tutambuza ensonga nga tetuteekamu kupapa, tuteekamu okuteekateekera abantu baffe bulungi nga si bannaba kubajja bali kubanga olwaleero okugamba ekibuga ky'abantu bonna abaavu, abagagga, abakopi. N'olwekyo bwe tuba twagala okuzimba abantu abenkya nga Ssaabasajja Kabaka bw'aba awabudde tulina okuwa omukisa n'abantu abatono okusigala nga beeyagalira mu kibuga okubateekateeka obulungi n'okubawa ekiseera ekigere kubanga omuntu bw'ojja buzza essaawa eyo n'omuggyawo
oluusi ojja kusinkana nga yembeera abamu gye bavaamu n'ebeera ng'etabuse okuvaako emize emibi okuvaako ebikolobero n'obutemu mu kibuga kubanga ku nkomewo ya byonna omuntu bwe omujja ewantu nga tomuteesiteese olubuto lugenda kusigala nga lwagala okulya n'olwekyo ayinza okugenda ate mu makubo agatali malambuli kufa agatali malungi okubeera nga ye meeya w'ekibuga Mityana Ssaalongo Faustin Mukambwe Lukonge basambaganyi yeeyanzizza Omuteregga olw'okuwa okuluŋŋamya kuno ku ngeri y'okutereezaamu emirimu mu bibuga ne ku nguudo. So ekigambo ekyo obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka twabuwulidde bulungi era ffe abawulize linda mulondo tubutwala nga kiragiro. Nze wange Mityana nga meeya w'ekibuga ky'Emityana nina ekitongole ekya law enforcement ekikwasa amateeka. Mu kitongole kino tugezaako okulaba nti tutegeeza abantu ku nteekateeka z'ekibuga. Ekyamazima ddala kiri nti ku mayumba agazimbibwa agatali ku pulaani tugezezzaako nnyo okulaba nti abasuubuzi tubatangira nga tebannakumaliriza bizimbe bino. Twongeddemu nnyo amaanyi ku nsonga eyo. Ate ku bikwekweto ebigenda mu ggwanga bino ebyabasuubuzi naddala bakolera ku streets, ffe waffe Mityana twabajjako naye olw'okubanga ate tumanyi nti abantu bano ekigulira amagala eddiba bakijja ku nguudo. Ate akawungeezi tubakkiriza tubakola nabo enteekateeka basiika chips basiika enkoko n'abookya enkoko. Akawungeezi bakomawo ku street ku ssaawa 11 twakusaawa enkola okuva ku ssaawa 11 paka ekiro naye nga twabagaba benyigire mu by'obuyonjo bw'okuyonja ekibuga. So Ssaabasajja Kabaka tumweyanzizza nnyo okuba nti buli ssaawa abeera atuwabula mu mbeera zonna mwe tukulembera abantu kubanga abantu be tukulembera si baffe naye bantu ba Kabaka. Entiisa ebuutikidde abatuuze ab'oku kyalo Najjanankumbi ekisangibwa mu ggombolola y'emaanyi mu disitulikiti y'Emityana bagudde ku mulambo gw'omuntu gwe batamanyi mu kitundu kyabwe nga gulengejjera ku muti mu kibanja ekyamutuuze munnaabwe. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi ali Mityana. Okusinziira ku batuuze abali mu kitundu kino batubuulidde nti omugenzi mukyala ali wakati w'emyaka 28 ku myaka 3 era ng'omulambo gwe gusangiddwa nga gulengejja ku mufene ogumu mu nnimiro y'omutuuze omu ku kyalo kino Najjanankumbi ekisangibwa mu muluka gw'ekimuli mu ggombolola y'emaanyi mu disitulikiti eno ey'Emityana. Kyokka bano bateebereza nti omuntu ono yandibanga yattiddwa buttibwa oluvannyuma abaamusse ne bamuleeta ku muti guno olw'okuba nti akati kwe basanze omulambo gwe katono nnyo nga kale tekasobola kuwanirira muntu kwetugirako. Okusinziira kwa myuka ssentebe w'eggombolola y'emaanyi David Serwadda, enkwagulo zokka ezisangiddwa ku mulambo guno ke kamu ku bubonero obukakasa nti ono yattiddwa buttibwa n'oluvannyuma n'aleetebwa mu kifo kino. Kiteeberezebwa nti omukyalo ono basemutte okusinziira nga bwe tulaba kati oli we yamaze omutta n'amuleeta naye abatuuze tutunuulidde omukyalo ono eriyo n'omu amutegeera alabika yava wala omukazi ali mu myaka wakati w'emyaka 3 28. Mu kiseera we tukoledde eggulire lino ng'abatuuze bakyalinda poliisi okuva Emityana okujja okulaba ng'ejjawo omuntu ono. Ate ababbi beekoze ekigenyi mu kiro ekikwesezza olwaliro eky'ebikujjuko bya Paasika e Ssembabule era bano bakuliise n'emu ku pikipiki z'Obwakabaka bwa Buganda. Omusasi waffe Nicholas Ssekitende ebyababbi epikipiki ya Kabaka abitegeddeko. Mu kiseera ng'ebikolwa eby'obubbi byongera okuwanika amatanga mu bitundu ebya Ssembabule, omwami wa Kabaka atwala ggombolola Ssaabawaali Mijwara Ssaabwe John Ssempala asigadde mu kwewuunaganya oluvannyuma lw'ababbi okulumba ewuwe ne batwala ebintu eby'enjawulo omuli ne pikipiki ya ggombolola eyamuweebwa Ssaabasajja Kabaka okukola emirimu gye. Ssaabawaali Ssempala atutegeezezza nti ababbi baamulumbye mu budde obw'ekiro ne bamenya sitoowa ne bakuuliita n'ebintu eby'enjawulo omuli na pikipiki eyo. Zibadde ssaawa ng'emu n'eddakiika nga 35 omukyala abadde yakedde okugenda okufumba kati bw'atuuse okubaako bye yeetaaga mu sitoowa n'agenda okuggulawo sitoowa agenza okusanga nga kufulu sinnyige okuggulawo n'asanga nga pikipiki teriimu n'ajja n'antegeeza. Abatuuze Ssembabule bazze bakuba enkiiko okwemulugunya ku bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka eby'enjawulo ne basaba ne poliisi etandika okuttukiza ebikwekweto eby'okulawuna
kiyambeko okufufuggaza ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Abawagizi b'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza beemulugunya nti enkola za gavumenti ezimu zibaleetera okukendeera obuganzi mu bantu nga bawadde ekyokulabirako eky'enkola ey'okusengula ku buwaze bizinensi eziri ku makubo n'embifo ebirala gavumenti beegamba nti abasuubuzi babikoleramu bumenyi bw'amateeka. Okusengula obuyumba bukiyosiki wamu n'abacakalacakala abalala kulese bangi mu Kampala nga gebakaba gebakomba nga n'emukono nayo bakiwulidde mu wiiki eyise nga ab'Embaale wamu n'ebibuga ebirala nabo baaloza dda ku mbeera eno ng'ewamu n'ebizimbe byamenyebwa. Nyini ntebe w'abaana b'abalwanyi Ssaalongo Muwada Namwanja agamba nti ebikwekweto bino bikoleddwa mu kiseera kikyamu naddala nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa tannaba kulayira. Ssaalongo Muwada Namwanja ow'e Masuuliita bino abyogedde ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi mu katundu kaffe kano akanze nga bwe ndaba. Abantu abatwalibwa nga bamufuna mpola bali mu kusengulwa ku nguudo bizinesi zaabwe. Ebiragiro byani bino? Nze ku lwange n'endowooza yange n'abantu betuyitamu aba bulijjo abaffe bennyini ekintu ekigenda maaso abantu abasinga tebakiwagira naddala enkola gye gikolwamu. Noweebuuza n'ogamba nti eggwanga bwe babeera nga baagala kulitereeza balitereereza baani? Oli n'addamu ne yeebuuza n'agamba eggwanga baani bannyini lyo? Abakulembeze tebamanyi ffe babalonda baba balonze ku lwa bannayuganda. Kati awo wali ebibuuzo abantu buli omu kyatambula yeebuuza. Naye olina okusooka n'omanya ng'omukulembeze nti kino kyendese kigenda kuyamba eggwanga naye eggwanga lye njagala liyambibwe ly'abaani si ly'abana abantu abalirimu. Abantu balina beewuunya nti ebintu bino biguddewo nga twakava mu kalulu nga ne pulezidenti tannalayira. Ebipingamizi tebibula mu gavumenti nze kyenkubuulira kubanga Pulezidenti Museveni bwe tumanyi obulungi buli omu gw'amanyi obulungi ekisooka awuliriza, ekyokubiri awa abantu okuteesa, ekyokusatu n'abeera muteesa. Kati bino yabiteesezza ddi ng'abadde mu kampiini. Kati oyagala gamba nti Pulezidenti Museveni ekigenda mu maaso takimanyi. Mu gavumenti mulimu abalwana nga bali muli munda. Tewali muntu ategeera nga wawangudde akalulu n'ebitundu 72 bannayuganda ne bakwesiga n'okeera ku makya n'ogamba nti puroguramu ya PDM ikoze kinene okujja abantu mu bwavu. Puroguramu ya PDM yamuwejjere gwe wagireetera era puroguramu ya PDM ekuyambe n'ereeta akalulu kangi n'okeera ku makya n'omenyawo abantu ba PDM bonna abo b'okuba kubanga be bawejjere. Nokifo omuntu mulamu yenna nga gavumenti ng'okolerera abantu ne bwe kwandibadde gamba nti abantu obasengula obawaayo ebbanga ate gavumenti ennungi ng'era erwanira abantu ebawaayo ne transport. Nebino otunula n'obeera eno n'ogamba nti kino nga kiraze wala. NRM bwe mubanga nammwe temubitegeera olwo abalala abali awo nga bo tebali mu kibiina kyammwe. Era nange neebuuza ne ngamba nti TV mu State House zaavaamu pulezidenti takyalaba mawulire. Ne kati ekintu ky'abatuuza nti bakale kavuyo k'e Kampala ekaleese ekizibu naye batandise okulumba buli trading center zonna mu kitundu kino okukumalawo mirimu gy'abantu n'owulire bweyogerere n'owulirawa n'emasuta batugambe bajja buli wamu kagamba ensi bakitadde ku bunkenke. Kati pulezidenti oba abadde abiwulira n'abiyisaako amaaso kati tumugamba aleme kubiyisaako maaso akitundu gye kiraga. Nawulidde abamu abali ku ludda lwammwe nga balinga bakiwolereza nti baagala abantu bano bagende mu butale gavumenti bwezimbye. Ne bw'obanga obaagala bagende mu butale obutale twakajja mu buyinza emyaka gigenda mu gisuse mwana obutale tubuzimbidde emyaka emeka tubuzimbidde omwaka gumu. Lwaki gwe oyagala okwata abantu ku sipiidi obateeke mu butale ng'ate oluusi obutale abantu bumanya butta ssente zaabwe lwaki obateekako eyo force nga naawe nga gavumenti obutale emyaka ana bakabuzimba myaka gino esatu. Abali mu kibiina abasinga tebamanya nnyo gavumenti eno gye yava oba ebitabo babira bali bayitako biyite. Ekisooka beefuula abaganzi b'omwami Museveni nga tebali mu kumuwonoona beefuula abakuuma emirimu gye. Nze neewuunya omuntu alowooza nti bw'onoovaayo n'owabula pulezidenti ntujja kufiirwa omulimu yali tannaguka wali toliiwo. Envuuvuuma eziva e Cameroon ziraga nti omufuzi w'ensi eyo Namukadde B. Muvondo Batulumayo Paulo Biya amaliridde okusikiza mutabani w'entebe ennene ey'obwa pulezidenti gy'atuddemu kati ng'olukwesikwesi lutandikidde ddala mu ngeri entongole omwana okumuteera entebe.
Mu nnaku eziyise Cameroon palamenti yaayo yayise ekiteeso eky'etteeka erizzaawo entebe ey'omumyuka wa pulezidenti yaggibwawo emyaka mingi emabega ng'omumyuka wa pulezidenti ono singa akakasibwa pulezidenti ng'ateeka omukono ku tteeka eryo eryaleeteddwa mu bubage kiba kitegeeza nti pulezidenti singa amala n'afuna obuzibu ng'ali mu ntebe katugambe n'afa oba ekirala ekiringa ekyo olwo amyuka pulezidenti aba atwala butereevu entebe n'amalako ekisanja ekyo okutuuka mu kulonda okuba kuddako. Kakati envuuvume ezifubutuka Cameroon ziraga nti pulezidenti namukadde Paulo Biya ow'emyaka 92 nga banne akabafugira emyaka 44 mu ntebe y'obwa pulezidenti nti yandibanga alonze mutabani we Frank Manuel Biya ng'omumyuka wa pulezidenti oluvannyuma lwa palamenti okuyisa etteeka eryo era nga alabikanga amulangiridde ng'omuduumizi w'amagye ag'ensi ya Cameroon. Kitegeezeddwa nti pulezidenti ono kino akiyisizza mu kiragiro ekirabika nga kyafulumye mu butongole ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna era omutabani ono Manuel Frank Biya nti mu kiragiro kino era pulezidenti mwe yasinzidde okutegeeza nti omwana ono ye yennyini gwazaala nti kati ye minisita ow'ebyokwerinda nga kitegeeza nti ensonga zonna ez'amagye aga Cameroon kati yabeera ziri mu mitambo. Ekiwandiiko ky'ekiragiro kino kiragira ddala nti Frank Manuel Biya alondeddwa nga amyuka pulezidenti nga pulezidenti gw'amyuka ye kitaawe nga kitegeeza nti singa pulezidenti ono Paulo Biya ow'emyaka 92 mukama amala n'amuyita olwo omwana atwalirawo entebe ey'obwa pulezidenti n'atandika obuyinza okubutambuza mu butongole. Agave Cameroon galaga nti yadde ono omwana bamulonze nga amyuka pulezidenti naye kituufu yandibanga obuyinza bwonna nga yabulina nga ne wetwogerera nga ye pulezidenti kubanga kitaawe takyabitegeera nga n'ebbanga ery'emyaka egiyise gyonna abadde afugiranga bweru ku bitanda ng'eka akomawo bukomi nga waliwo ensonga gamba ng'ey'akalulu nga ku mulundi oguyise okuwangula okulonda okwabadde Cameroon n'okukomawo kwennyini kwalema olwamuzeeyo okubanga embeera y'ebyobulamu bye si nnungi ne bamulondanga ne kampeyini zaakuba zibeerako biringa bisemufuubye n'abo abamwogerera okusobola okumuwa akalulu. Akakiiko k'ebyokulonda kalangira Paulo Biya ono nga talinawo nti okulonda yali akuwangudde n'ebitundu 54 ku buli 100 n'amegga oludda oluvuganya Isa Chiroma Bakali gwe yavuganya naye nga Bakali ebyalangirwa yabigaana ng'agamba nti emutuufu yali awangudde obwa pulezidenti bino bye baalangirira byali bikyamu. Kati ekirindiddwa kwekakasa obanga kino ekirangiriddwa nti kya kiragiro nga kigenda kakasibwa nga omwana Frank Manuel Biya alayizibwa okumyuka kitaawe ku bwa pulezidenti bwa Cameroon.